المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mukaddange omulungi akyekumiddeko Salam TV natera munange tukwaniriza programu yaffe eno enkizo y'eddiini yaffe ey'Obuyisiraamu. Omutesitesira ng'omwanjuzi ndi Shaaban Uthman Menya. Ajjukira nti eno programu yaffe eno tuba tutunuulira naddala ebintu ebifuula eddiini yaffe eno okubeera ey'enkizo, ebigifuula okubeera nga yanjawulo ku madiini agasigadde gonna ago agali mu nsi muno. Ajjukira nti nno mu nsi muno mulimu amadiini mangi naye mwana wattu gonna tegali ku butuukirivu ate era gonna tegabalibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala okuggyako eddiini ebalibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala y'eddiini ey'Obuyisiraamu. Kale nabwe kityo gwe mukadde wange njagala kubeera nga nkutegeeza nti mu puroguramu yaffe eno tuba tutunuulira naddala ebyo ebifuula eddiini eno okubeera ennenkamunkamu. Kale nabwe kityo ajjukira nti nno mu studios asibeera mu nzeka wabula mbeeramu ne mukadde waffe Sheikh Kasimu Kiyingi gwe tubeera naye nga tutunuulira ebikwatagana n'eddiini yaffe. Mukadde waffe Sheikh Kasimu atusanyusa okubeera nga tubeera naawe mu puroguramu yaffe eno. Mashallah, Allah tusaba atwanukule. Amiina ya Rabbi. N'Eid gye twasadde. Amiina. Agituweemu ebirungi byayo atusunyiwe n'ebibi ate atutuuse ne ku Eid endala biidhinihi taala. Biidhinillahi subhanahu wa taala. Mukadde wange oyo nno Sheikh Kasimu Kiyingi gwe tubeera naye wano mu puroguramu yaffe eno y'enkizo y'eddiini yaffe ey'Obuyisiraamu. Era nga ajjukira nti nno omulundi ogwayita twatunuulira enzikiriza naddala ey'Obuyisiraamu eri bannabbi n'ababaka ba Allah subhanahu wa ta'ala. Era nga twasembayo okutunuulira Nabbi Isa. Abasiraamu tumutunuulira tutya, Obusiraamu bumutunuulira butya, saako n'enzikiriza endala. Era nga wano we twakutegeereza nti nno mwana wattu mulimu abasukka ekkomo bano nno nga be Bakristaayo ne bagamba nti oyo mwana wa Katonda ate alimu obwa Katonda ate Katonda mwennyini. Ate Abayahudi bo ne bagamba nti oyo ate kyali kikolimo, yali mwana wa kibi. Abasiraamu ne tubeera nga tuli wakati ne tugamba nti nno era nga tugamba nti nno Isa muddu wa Allah era mubaka we. Ku mulundi guno tugenda kubeera nga tutunuulira Obusiraamu butunuulira butya amateeka ago Allah subhanahu wa ta'ala gaba assizza kuno ku nsi, kale kiyite ashariya. Naye nga tetunaba kubeera nga tutunuulira amateeka, njagala kubeera nga nkutegeeza nti nno mukadde waffe Sheikh Kasimu gwe tuli naye wano musajja agezezzaako okubeera nga asomesa Obusiraamu. Yatakumye okusomesa wabula ate n'okuwandiika n'awandiika ebitabo, kubanga bantu bangi nnyo mwana wattu basomesezza naye ate nga tebawandiise. Amakulu nti nno kiba kizibu nnyo okubeera nga balina omukulu gwonna gwonna gwe balese. Naye Sheikh Kasimu Kiyingi y'omu ku bamaseeka abatono ennyo be tulina wano mu ggwanga abavuddeyo ne babeera nga batuwandiikira ebitabo ku nsonga nnyingi. Sheikh Kasimu, omulimu guno ogw'okuwandiika ogukwasaganya otya? Kubanga oli mu kusomesa, oli mu kubuulira, ate tokomyawo n'obeera nga ate byonna byonna obiteese wansi. Omulimu guno okwasaganya otya? Kuwandiika kwetaaga era kusoma nnyo nnyo kubanga bw'oba okola research ku kintu kyonna olina okumala okukyetooloola n'osoma ebitabo ebyawandiika ku nsonga eyo. Oluusi oyinza okusanga ensonga eyo yawandiikibwako naye bigikwatako bisuuliddwa mu bifo ebyenjawulo. Mu kitabo oli yayogerako katono n'omulala katono, kati gwe omulimu gwe guba kukola ki? Kuŋŋaanya, kubipanga. Ekyokubiri, abawandiisi bennyini oluusi bakontana mu bye bawandiika. Ate batya? Ono n'awandiika ng'akakasaawo kino, ate oli n'awandiika ng'akimenyawo. Kati olina okusoma ebigambo by'abamanyi bingi nnyo nnyo nnyo.
okulaba nti ebyono akkiriza ebyono agaana ani asingako okuba omuki omutuufu. Kati mu kuwandiika okwo olina okwetooloola n'osoma ebitabo by'abakulembera eby'abooluvannyuma mu majalla mawulire n'osoma ebintu ki bingi ate ne wabawo bahthu ibtikaari mawudhu nga tewandiikibwangako nga mpya naddala ku buhuthi ezikwatagana ku nyingi nnyo mu usul fiqihi research ezo nyingi. Kati olina okulaba nti kaifa tastakhrij ma yataallaq eri kijojjayo ebikwata ku eyo kwekyo kyoyagala. Naam, naye ng'ate ositambata bisitambata kwegamba bali bye baayogera gwe ate mwokola ki musitambata okwanjuluza gwe nojjamu ate ki kyokola ki kyoyagala okuwandiikako nga Allah bw'agamba nti la alimahu alladhina yastambituunahu minhum abasobola okwanjuluza. Kati mu kwanjuluza okwo naam oyinza n'okukola ku kintu nga kawaidi zaakyo naam ziri mu aya ziri mu hadith naye nga tebakola ki tezaayogerwa nti kaida eno eri bweti omumanyi ono yesembisa kaida bweti naye nga ate mu bigambo bye teyazirago naye nga ate oluusi zikola ki mweziri. Ne wabaawo ne buhuthi zikwatagana naddala ku hadithi hadithi ekirungi ezisinga zannyonnyolwa nti eno ntuufu ne aqwalu sahaba ebigambo by'abasahaba waman ba'dahum ebyo tebaabiramulako nnyo. Kati olina okubinoonyerezaako. Imam Gundi yayogera ki ku kino nga Hasan al-Basri Sa'id Musayyibu ku nsonga bweti ate n'omala olina okubyekenneenya obutuufu bwabyo so si kumala kuba oyinza okuteeka omuntu ku kigambo nga teyakola ki nga teyakikola. kibola nti abamanyi ba hadith abaaga nti al isnaadu min addiin lawla al isnaad laqala man shaa ma shaa yandibadde ayogera kyayagala. Kati nze ngezezzaako naddala ku nsonga ezirimu enjawukana ku mulembe guno kuzinoonyerezaako ennyo oluusi ezimu natandika oziwandiikako wankyali Madiina nensigala nga nziwandiikako ate Katonda n'atuyamba ku mulembe guno tetukyalina buzibu bwa kunoonya kitabo ebitabo byonna biriku ku intaneti maktaba shamila eyo owulira ssebo ekyoyagalamu ekiri. Kati ogaziwa nnyo naddala ng'omanyi okukozesa intaneti naddala ng'omanyi okukozesa kompyuta maktaba shamila. Ekitegeeza nti wano oba sheekhe ali modani atambula n'omulembe labudda nti bagamba nti enswa bwekyusa ki bwekyusa envubu amaaso nawe okyusa envubu. Kati mulembe bwe gutambula naye nga buli kitabo kyoyagala ogenda bugenzi kompyuta n'okola ki n'okidownloadinga. Kati mu bitabo ebyo byewakawandiika owandiise ku ki? Bandiise ebitabo mu lulimi Oluganda ebimu batandiise obikyusa ne babizza mu Lungereza naye mpandiika ebitabo mu Luwarabu ebisinga obungi nga kyengezaako okulaba nti biyamba batulaabul ilm abanoonya okumanya biyamba badduat abakola ki abakola omulimu gwa ddaawa. Ekirala nze nyigira nnyo taassubu. Taassubu kyeki? Taassubu ye muntu okugamba nti omumanyi gundi kyakola ki kyagamba kyekyo tekiddibwamu. Obulwadde waliwo eyabusiga wano mu bashabaabu naye Katonda amusaasire naffe akole ki atusaasire kubanga tewali illa yu'khadhu min qawlihi wa yurad. Kati nze njagala nnyo abamanyi bwe baba baawukanye naam mathalan menya ma daliluhu obujulizi bwe bwe bulwa kasimu obujulizi bwe thumma obujulizi obwo okubwanjula eri yirimu ya usul fiqh
n'erimu ya mustalihi hadith ekiba kisingako obuzito kyetugenda nakyo ne bw'abanga akyogedde wa wansi atya nze kyenkola ki naye kati sheekhe kyekyogambye ataasubu eno egenda eggwaawo kuba kati batandise okusomesa ebintu bye baalinga beekutteko nti kino kyekino twakimala akati batandise okubitaggulula. Nze nsabira nnyo bashabaabu basome ate era bw'oba weegenderezza abayeewaddeyo mu bo bashabaabu n'asoma abawanjawulo kuki ku balala. Ate nsabira nnyo batwale abaana baabwe mu masomero g'eddiini abaana baabwe basome kuba omuntu olw'okukyawa omuntu ayinza okugaana kyazze nakyo nga kituufu olw'okuba ye tamwagala akoze eki naye ate bwe kiva mu mwana we olwo ayinza okukola ki yensonga kukimatira Maulana Mufti Abdulrazak gye yakola bwe yakomawo wano yasanga bida naddala ya mawulidi n'endala nga zigenze mu maaso ye kye yakola yasalawo okusomesa baana naye teyabalwanyisa agamba kasomesa abaana baabwe banaabagamba bajja kubitwala era bwe yasomesa abaana era abaana okukkananga batandise okukola ki kati bebasomesa era bebatusomesa ffe kyekyo kyejjiri walillahi alhamdu. Mu bitabo bino sheeka byowandiise olinawo okukubimwawo n'emitwe gyako kimu ku byo kyekino atafakkuru wassamt inda tashii almayit kikwatagana bwe tuba tugoberera omufu tugenda okumuziika tuyina bye twogera oba tumutwala kasirise obujulizi bwonna n'ebigabo by'abayimaamu abana n'ensonga ezigoberera ensonga eno nam ziri mu kitabo kino ate katonda asasire Sheikh Abdul Karim Sentamu kino kyekimu ku bitabo bye yasoma mu bitabo byange era nampita naŋŋa kirungi nnyo kuba ye yali ayagala nnyo okusoma ki ebitabo era ebitabo byenafulumya byenasookerako okufulumya byonna kumpi yakola ki yabisoma era lumu netusinkana naye ekitabo kino yakola ki yakisoma era n'akiwaana nnyo walillahi alhamdu. Kikwata ku nsonga gye tulina okutambulamu nga tugoberera ki mayiti. Kino kyo nkiwandikidde emyaka egisukka mu 2 kino tuhfatu sahib bihukumi iadati aljamaa fi masjidin lahu imamun ratib, nsonga y'okudda mu jjama mu muzikiti oba ku mulembe guno osanga nga buli omu ajja bamaze ejjama eyiseewo asaala yekka olw'enkigirizeemu. Naye kino natandika n'okukiwandiika nga ndi mu thalitha thanawi naye nyinza okugaa nti buli mwaka mba ne kyenkola ki paka lwe nalabye nti kikoze eki kijjudde nenkifulumya tuhfatu sahib bihukumi adati aljamaa fi masjid lahu imamun ratib. Kikwatagana ku swala zonna eziba zikuyiseeko singa ejjama ekuyitako singa ejjuma ekuyitako yidi ekuyitako juma tugyogedde swala janaza ekuyitako kikyokola nam ebigabo byabamanyi bonna singa muyitibwako jjama nemujja nga muli babiri nemweyungako jjama ekulembedde musobola mwembi okwesaaza. Singa osanga oli nga imaamu asaziza salaamu wabaddewo abadde amugoberera osobola omugoberera. Ebigabo byonna nembiteekamu sisuubira nti nina kyenalekayo. Ekisembayo leero kyentambudde nakyo kino kyo nakiwandiika myaka nga 2 oba 3 kinyonyola ensaala y'esswala ya idi ne ensaala ya janaza. Tusaala tutya idi tusaala tutya era kirina omutwe gwa alkitabu alkabir fi sifatu salati aljanaza
wal eid. Kitabo ekinene kinyonyola ensaala ya janaza n'ensaala yaki ya eid. Nagezaako okulaba nti byonna ebigabo by'abamanyi mbiteekamu, obujulizi bwabwe mbuteekamu, oluvannyuma nennyonnyola ekigambo ekisinga okuba ekituufu ku nsonga gye baba bakoze eki baawukanyeemu. Ebitabo bino biri 30 tujja kuba nti tubitegeeza abasiraamu ne bwe babisanga, babisanga ku Amana Investment. Kizimbe Amana Investment esangibwa ku Cornerstone Plaza mu Kisenyi Mengo maaso g'omuzikiti Siddiq. Oba bayinza okukuba ku ssimu eno abyagala 0701 02 553 0 musanvu 0 emu 0 25 55 3 oba nakuba ku ssimu eno eya MTN 0783 822 777. Ajja kuba abifuna n'ebitabo ebirala bye twawandiika, naye nga biyamba nnyo omuntu ayagala okugaziwa mu nsonga gyemba nkoze eki gyemba mpandiiseeko. Barakallahu fikum kaddange bali kubiranga kyekumideko Salam TV atikira nti no kyali nange Shabana Othman Menya nga kyalina mukaddafe Sheikh Kasimo Kiyinje. Mpozi tumaze okulaba nti no mukaddafe ensonga yayogeddeko ey'okubeera nti no awandiise ebitabo munange eri mu yo bwetyo nno ekuumibwa mu bitabo. Buli kyonna kyonna ekiba kikwatiddwa afarra kyo kidduka wama kutiba karra, ate ekyo ekiba kiwandiikiddwa kyo kisigalawo. Kale nabwe kityo mukadde wange bwetyo nno bwe tukyagenda mu maaso. Sheikh Kiyinje, nga tuzeeyo ku musomo gwaffe, obusiraamu butunuulira butya amateeka Allah subhanahu wa ta'ala gaba asizza kuno? Amateeka tutegeeza ki? Era kiki? Al ahkam wal qawanin allati sannaha Allah liibadihi liyafuzu bisaadati ad-darain. Ge mateeka Katonda ge yateeka kuki ku baddu be babeere nti bakola ki? Beesiima kuno ku nsi ne ge gamateeka. Amateeka ago galimu emiteeka emeka? Ebiri. Waliwo agakwatagana ku nzikiriza, aqiida, ne wabaawo n'amateeka agakwatagana ku bikolwa bye tukola, obukozi ng'okusaala. Kati ago gonna ffe abasiraamu tukkiriza nti agateekawo yaani? Ye Allah. Ala lahu lkhalqu wal amr. Katonda nga bw'atonda ate n'okulagira kubeera kuki? Era kukwe. Teri akkirizibwa kulagira ku nsonga zikwatagana kukola ki? Nakusinza okujjako ani? Allah tabaraka wa taala yekka. Kati ffe abasiraamu amateeka ago ffe tugoberera gali mu njigiriza yaani? Ya Allah ge yassa ku bannabbi be. La tashdidati lyahudi wa asarihim wala tahawunu nasara. Si tashdidati alyahud ekifuba subhanallah okushaddada kwegamba okwasa amaanyi oba omuntu n'omuteekako ekintu ekizita ennyo nga kikola ki? Si kaluubiriza kw'Abayudaaya. Waliwo amateeka Abayudaaya agabateekebwako nga mazito nnyo okugeza. Waliwo lwe basinze ennyana, ekyafaayo ekyo kimanyiddwa, ekyannabbi Musa ne muganda we Haruna. Era twakyogerako nga bwe bawayiriza Haruna nti yakola ki? Yawumba akataako. Yabumba akataako, naye ekyo kyali kifu. Ne tulaga nti yali Saamiri. Bwe bakasinza Katonda okwenenya n'abalagira okutulu anfusaku, babiri nti bedda ye tawuba. Kiraba? Kwe kwenenya.
kati ne baga nti tunasobola tutya kukwetta kutya abatakoze eki abateesinzizza kayana babeere nti batta abasinzizza akayana ne baga naye tunaabatta tutya nga mulimu abaana baffe mulimu baganda baffe. Katonda n'aga nti mubatte ne basaba Katonda aleetewo ekintu wakkiri babatte nga tebakola ki kati ekikome ne kijja ng'omuntu ajja atema butemi naye batta mu lunaku abasukka mu mitwalo ki 7 yali tawuba ebeera tashdidi gaali mateeka mazito lyali teeka zito. Omuntu okukola tawuba okwenenya alina kuvaayo mu lujjudde n'aga nti nze eyakola kino enkola kino abantu bonna nga bawulira ffe tawuba okwenenya n'akuteeka wakati waffe naani naye bwe bw'okola ezzambi nam era nabbi aga nti Katonda sitir yuhibbu sitira mubikkirizi ayagala okubikkirira singa alaga abantu bye tukola singa tewakyali n'omu ayita muki mu maaso ga munne oba ayita mu kkubo naye Katonda atubikkirira era ayagala tubeere nti twebikkirira ate tubikkirire ne bannaffe so si ffe fekka naye bali era kivula nti bo nam bagenda ne bayita budaala naga nti nze nali mulogo nali musezi nga ndi abantu nali nkola kino subhanallah barakallahu fikum kaddange bayikuliranga okyekumidde ku Salam TV ajjukira nti nno kyali nange Shaban Uthman Menya nga njane mukadde waffe Sheikh Kassim Kingi kali nabwe kityo nkugamba nti tovaawo tukomawo oluvannyuma lw'obubaka buno. Barakallahu fikum kaddange kulikayo mubaka mubaffe ajjukira nti nno kyali nange Shaban Uthman Menya era nga kyali ne mukadde waffe Sheikh Kassim Kingi ajjukira nti nno tuli kutunuulira amateeka kiki era abaffe obusiraamu bugatunuulira butya saako n'enzikiriza endala ekyo nno kyekifuula eddiini yaffe okubeera nga nenkamukamu. Sheikh tubadde tukyannyonnyola naddala amateeka kiki waliwo amateeka ag'amaanyi nga ago agassibwa ku baana ba Isirayiri ate nekibeera nga tekyakoma ku ekyo ne mu kiseera kino ng'olaba omuntu avaayo kadaala n'agamba nze nakola bwenti nakola bwenti nakola bwenti. Obusiraamu tebukkiriza kweswaza bw'oba wakola ezzambi oba ekibi wakikola Katondawo era gwokola ki era kyenenyeza teweetaaga genda mu bantu mu lujjudde abadan yetawuba yaffe bali ekyokulabirako ekirala nam baali balina kusinziza mu biyau oba kanais wokka makanisa naye ffe wajuilat liya al ardu kulluha masjidan wa tahura buli woba oli osobola okukolerawo ki osobola okusaalirawo nokolerawo ibaada so si nti mu kifo kimu. Bali enajisi bwe yamugendangako mu lugoye naddala Abayudaaya nam nga ye ateeka kukola ki kusalawo busazi weegenze naye ffe n'atukkiriza okubeera nga tuwozaawo bwoza oba tunaazaawo bunaaza. So ate Abayudaaya Abanaswara be najisi laisa bishai si kintu oba eri mu lugoye oba eri luddawa waddembe okusinza nayo anayimirira amaaso ga Allah naye nga teyeerongoosezza naye ffe olina okuba nti weerongoosezza ebyo byakulabirako. Ekirala abasiraamu tuli wakati oba tuli benkamunkamu ku nsonga yaki y'eddiini y'amateeka ga Allah falam yuharrimu ala Allah an yansakha ma shaa wa yuthbita ma shaa. Ffe tetugamba nti Katonda kasita amateeka ga Musa gaggwa Katonda talina ddembe oba takkirizibwa kuddayo kusangula tteeka lyonna
Abayudaaya bo bagamba nti amateeka Musa ge yabakwasa geego abadiya teri malala ekitegeeza nti tebakkiriza bannabbi balala. Tebakkiriza bannabbi balala kyobola nti Isa bakola ki? Bamwyita omwana w'ekibi, bamulimbisa. Kyokka ng'ate Allah wa ddembe okuteeka amateeka ate n'akola ki? N'agajjawo. Amateeka ga mirundi ebiri ng'era bwe tugogedde, ag'enzikiriza n'ag'ebikolwa. Kati ag'enzikiriza ago tegasangulwa, tegaviirawo ddala, kuba mathala okukkiriza Katonda nti ali omu, eryo terigenda kusangulwa nti ate mukkiririze muki? Mu bakatonda babiri oba basatu bamu balubaale. Okukkiriza okufa hakko ekyo kimanyiddwa, naye alyawmul akhir, olunaku lwaki? Ebyo tebisangulwa. Okukkiriza bannabbi ebyo tebikola ki? Tebisangulwa. Naye amateeka agaki gano ag'ebikolwa go gasangulwa, kuba etteeka liyinza okuba nti omulembe guno gulisaanira ate ng'ogujja tegukola ki? Tegulisaanira. Oba buli mulembe gubeera ne gundi yaagwo, gubeera n'entambula yaagwo. Kati bw'osoma Qur'an, kullu taami kana hillan libani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsi min qablu an tunazzala at-Tawrat. Buli kyakulya kyonna kyali kikkirizibwa eri abaana Baisirayiri, naye nga Tawrat tennakola ki? Tennaba kussibwa. Kati Tawrat bwe yakka, Katonda n'abaako bye yakola ki? Bye yabakomako. Kino temukirya, kino temukirya, kino temukirya. Nabbi Muhammad n'ajja mu mateeka ago n'abaako era bye yajjamu n'abikkiriza, ebimu n'akola ki? N'abigaana. Kuba bayinza ogamba Abasiraamu mutuleke tulye embizzi, naye embizzi ye eri haraamu mu mateeka ga Musa n'aga Isa n'aga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kati nabbi bye yajjamu ng'akamyu, kamyu kali halal, era Abasiraamu mu bulunde, ate kyabugagga, engamiya n'ebintu ebirala waliwo nabbi bye yakola ki? Bye yakkiriza. Okusalya kati Allah ga sayaqulu sufaha min annas ma wallahum an qiblatihim allati kanu alayha qul lillahi almashriq walmaghrib yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Eryo etteeka eryasooka nabbi bwe yabanga asinza Allah asaala ayolekerawa? Ayolekera Baitul Maqdis. Kati eryo etteeka nerikola ki? Nerijja eririsangulawo. Qad nara taqalluba wajhika fi ssama falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatra almasjidi alharam. Tubadde tukulaba oyagala nnyo, Katonda akyusa ekibula, naye tofaayo tujja kukutunuza gy'okola ki? Gy'osinga okwagala Katonda n'okutebenkera. Katonda n'alagira nabbi atunulewa mu Kaaba, era Abasiraamu bonna saawa eno gye tutunula nga tusaala, era singa oli atunula Baitul Maqdis, eryo etteeka lyakola ki? Lyakka ne lisangulawo liri. Kati awo waliwo enjigiriza ebadde z'ebiro bino ate etya nti ekibula kye tutunulamu kikyamu. Bani abagireeta? Balabika balimu olukhawariji, abavubuka balimu n'Jamiru, Katonda abasaasire. Bebana bagamba nti kati tuteekeddwa kutunula ate South Africa. Tuteekeddwa kutunula South Africa. Era omulumu yajja masjidi ku biraali, ffe bwe twasaala ne tutunulawa mu kibula nga bwe kitunula, n'atulinda ne tumala okusaala, ye n'akyuka n'akikuba amabega. Mwakolawo ki? Twamutuuza, naye inna Allaha rafiq yuhibbu arrifq. Mukwatampula. Lumu abantu beekatanaabirwa ne bankubira essimu ti ewaffe eno eriyo abavubuka ekibula bakoze eki? Bakituusizza ne batwalira Atlas. Emboga nti yiino amanye enkozesa yayo agikwate,
mutulage bwe muba mukutte Atlas ekibula kiri luddawa bagenda okutunuulira nga gye batunula iki yentuufu n'embaga ekyo tekyetaaga na kusoma nnyo wabula muleete abasoma geography mubabuuze kati Makka eri luddawa ne wabawo ne sheekhe muganda waffe Muwada ndowooza mwali naye Muwada erinnya ly'eddala ndyerabidde naye yavanga eno Bashir Hassan mutegedde naam yasalirako muzikiti ogumu mu kifo ekimu yasanga abavubuka bangi bali mu muzikiti ogwo naye nga batunulawa batunula South Africa bwe bamala ne basoma ate ayero sayaqulu sufaha minan nas ate kati ffe bana batunda mu kibula ate be bayita abasufaha abatalina magezi abatono b'amagezi oba abagwagwa oba abatoletoole kyekibakyusizza era bangi bakisomesa kyovula nti irimu yeetaaga kujja kuba walimu si kuli muntu basoma ne hadisi ega nti ma baina almashriqi walmaghribi qibla ebange wakati wa mashiriki naki we wali ekibula kati hadisi eyo Tirimizi bwamala okugyogera n'ayongerako ekigambo si kyaku hadithi kya Ibn Umar n'agamba nti teeka al-yamin ddyowo yagamba ddyo muteeke magharibi enjuba gyekola ki gyegwa kono omuteeke emashariki obaddira ddyo omuteeke emashariki ddira ddyo omuteeke enjuba gyeva ye mashariki oddire kono omuteeke emagharibi bwe tuteeka ddyo emashariki naam ne kono emagharibi so kitegeeza nti kati wakati kyekibula naye ekigambo kya Ibn Umar kyetwagala twetegereze kuba ma baina almashriqi walmaghribi qibla ku bantu b'e Madiina omukono ogwa ddyo tuguteeka n'abali ku sayidi y'e Madiina nabbi gye yali omukono ogwa ddyo ye mashriqi al-ard enjuba gyekola ki gyeva omukono ogwa ddyo tuguteeka ku ddyo ogwa kono tuguteeka omukono ogwa ddyo tuguteeka wa enjuba gyeva ogwa kono tuguteeka enjuba gyekola ki era na wano mu Uganda bwe tukola naye ate ye Ibn Umar yali yagamba nti teeka kono enjuba gyeva ate ddyo omuteeke gyegwa awo ewali ekibula bo ne basuubira nti ekyo Ibn Umar naam yali annyonnyola hadithi eno so Ibn Umar si kye yali ategeeza yali agamba bantu ba Iraaka oba bw'oba e Iraaka okufuna ekibula ate enjuba olina gigira kuba nti ebuvanjuba otaddeyo kono ebugwanjuba n'oteekayo ki ddyo kati nga bw'omanyi nti Kaaba naam eri wakati wansi era kyebava bagiyita midani Middle East kati waliwo abali mashriq waliwo abali magharibi waliwo abali janubu waliwo abali shamal ffenna tuyinza kugamba nti hadisi eyo ma baina almashriq walmaghribi qibla ekyo nabbi yali akigamba ahlul Madina abantu b'e Madina n'abali ku sayidi eyo tuli mu njuyi zonna naye bw'onaakozesa hadisi eyo ne ku bantu abali magharibi ate onaaba okoze eki ekibula okikubya wa emabega kati eba ntafuta ki nkyamu kati kyetugee nti bajja gamba nti kyekibakyusiza nqibati mulati kanu alaiha kibula kyebaaliko kuba Katonda okukyusa ekibula naam nabbi nga asoose kutunuulira kiri mwalimu hikima era omu ku bamanyi abawandiika tafsir Muhammad Rashid Ridha tafsir Quran azim yayogera hikamu nnyingi nga nnyonnyola aya eyo ne aya ezaddako nga laisa albirra an tuwallu wujuhakum qibala almashriq walmaghrib ebigambo bye omumanyi omulala naye wamaanyi nnyo Ali Mahfudh alina ebitabo bingi nnyo birungi nnyo n'abijjamu ate n'abihadhaba kuba kukola ki tahdhib ku ekintu okukirondamu n'ojjamu ebirungi owulira sebu
kati ne mukwolekera eno mwalimu hikima mwalimu ekigendererwa oluvannyuma katonda nakola ki n'akyusa kati omwo mwennyini mulimu obujulizi waliwo abawakanya naskhi nti yo teriyo naye ffe twebaza nnyo basheekhe baffe abatusomesa ulumul quran nga sheekh abdahi kinobe kati eyo dalilun toyina bwogiwakanya bujulizi toyina bwokola ki bwobujjawo ku bantu abawakanya ki naskh era mu bitabo ebimu ebisomesebwa abaana baffe mu isiraamu abantu bangi bawakanya naskh naye tewali mateeka gasangulwa naye nabbi bw'aba yasooka kwolekera baitul muqdis katonda n'amala n'amugamba nti kati vaayo eyolekere emakka hatha huwa haqiqatu naskh eyo ki ye naskhi nam taghyiru hukmin shar'in bihukmin akhar mutarakhin anhu okukyusa okulamula okwakulembera okw'eddiini n'okulamula okulala mutarakhin anhu okuzze oluvannyuma lwaki lwokwo kati abamu beekwasa nti naskhi eyinza etya okubaawo nam nga katonda yakola ki yateeka amateeka amanyi buli kintu kyonna bwe tunagamba nti katonda asangulawo amateeka aba yeerabira oba ayina byatamanyi naye si bwe kiri wabula kiringa omusawo bwakuwa eddagala naga alikozese mu budde bwe riti naye bwe liggwako jangu tukoe ki tukukyusiza eddala kati katonda aba amanyi nti lino lyerisaana lino lijja kukola ki lijja kusaana naskhi eyo eyinza okuba naskhin ila badal naskhun ila badal nakyusa etteeka nateerawo eddala naskhin ila ghairi badal nakyusa naaba nga alijjeewo bujja newabawo naskhi ila athqal nateekawo etteeka ngaeribaddewo lyangu ngaate eriddako lyezito wa naskhin ila akhaf ate ayinza okusangulawo etteeka nga libadde zito n'aleetamu eryangu kati okusangula ezito n'aleeta eryangu ekyokulabirako nam abakyala ebaafiirwanga babba aya eri mu surati al-Baqara eraga nti balindirire nga tebafumbirwa mwaka mulamba katonda n'amala n'akola ki n'alikendeeza ne gifuuka emyezi emeka wa ashira n'ennaku meka eyo ebeera naskhi kuba kusangulawo tteeka nti liri ery'omwaka livuddewo kati mugende na lino ery'emyezi 4 kati waliwo aya ng'eziri mu surati nisa ezigamba nti aba bakoze obwenzi nam abakyala mubasibire mu mayumba hatta yati inna almaut okutuusa nga bakoze eki okufa kubatuuseeko aw yaj'ala Allahu lahunna sabila Allah okubateekerawo ki ekkubo eryo lyatambulako katono nga abakyala nam ate n'abasajja baba bakikoze fa adhuhuma mubavume mubaswaze ebintu bwe bityo paka eryo katonda lwe yakola ki yalisangulawo n'ateekawo erindi mu surati ki nabbi era naga nti kad ja'ala Allahu lahunna sabila katonda abateeredde ekkubo oba obufulumiro albikiru bilbikir jaldu mi'a wa tagribu am abatafumbirwaga bwebaba nga bakoze ekikolwa ky'obwenzi bakubibwa ekibooko 10 bawaŋŋangusibwe n'omwaka ki mulamba wathayibu bithayib hadisi weri jaldu mi'a waljald warrajmu hatta almaut bakubwe 10 abafumbirwako bakubwe 10 ate bakubibwa amayinja kati omwo mulimu naskh okusangulawo etteeka eryakola ki eryasooka ate ne mu hadisi eyo yennyini nayo nebaamu naskh kuba ekyokkuba abafumbo nga benze ate omala obakuba amayinja nabbi bwe yakuba bwe bamuleetera abenzi teyasooka kukola ki nekitegeeza nti n'ekyo kyakola ki kyasangulwawo era nga aya endala bwega ashaykhu washaykha iza zanaya nedda ssebo si bwe kiri ashaykhu washaykha iza zanaya farjumuhuma albatta nakala min Allah nam
asheikhu bisheikha tategeeza mukadde era abakitegeera bwe bati abamu bawakanya nti eyo si aya Qur'an naye nga yemu ku aya ezasangulwawo nam tilawatan tezisomwa hukumu nekola ki nesigalawo akitegeeza kya sheikhu kitegeeza Maliki yakinyonyola dda muwatte almuhsin walmuhsana almuhsin walmuhsina abalongoofu abafumbo anti beebu omufumbo nga bali mu bufumbo obutuufu Maliki byakinyonyola muwatta era Umaru yagaa nti lawla khashyata an yaqula annaasu inna Umara zaada fi kitaabillah lazidtuha singa sikutya nti abantu bajja gamba Umaru wayongedde mu Qur'ani nandibadde nkola ki akyongeramu andigiwandiise sikwongeramu kuba yitayongeramu era yali aya mu Qur'an nesangulwa oli ayinza okwebuuza nti ngeri ki gyesangulwa tilaawa mu kusoma nga mu Qur'an tetugirabawo ate okulamula nekukola ki nekusigalawo ibtilaan lilibad kugezesa mu ebiri mu bitabo bya ulumul Qur'an al-itiqan fi ulumil Qur'ani manahilul irfani waliwo kino ekya Sheikh Khalil Manna al-Qattan byonna ebitabo bya ulumul Qur'an bikola ki Katonda atugezesa alabe aya tetugiraba muki mu Qur'ani naye tunagikolerako kyova olaba nti ku mulembe guno waliwo abawakanya rajim tekuliiwo era bobaga nti oba mufumbo oba si mufumbo tulina kukola ki kumukuba kibooko naye ekyo kifu kuba hadisi weeziri bebani abo naam baadhi nnaas wa baadhi ulama n'abamanyi abamu naye nga hadisi weeziri zirina mu Bukhari naki era mu bigambo Umaru byeyateebereza ne biba yagaa nti wajja kujjayo abantu yunkiruna arrajim wajja kuba abo abatamwa abawakanya nti mu Busiraamu tebulagiranga mufumbo nga yayenze kumukuba mayinja naye nga hadisi weeziri mu Bukhari nani ne Muslim asahul kutub ba'da al-Qur'an nga nabi rajama Ma'iz eyajja namuga ndi hablu min az-zina narajama al-Ghamidiyya omukyalo oyo Ghamidiyya omubagamidi omusajja omu najja inna ibni kana mutabani wange yali akolera ono nakola ki neyegadanga ku mukyala we nabiraga ughdiya unais ila mraati hadha genda eri mukyala wono fa in itarafat bwakkiriza farjumuhu omukube ki ebyafaayo bingi nnyo naye nga la budda min albayina oteekeddwa okubeeranga waliwo obujulizi n'obujulizi obumala ye kennyini nakkiriza nti zanaiti ekyo kimu kuba teri bujulizi businga muntu yennyini kukola ki kwewaako obujulizi ekyokubiri abajulizi bameka bana mukallafun nga bawalizibwako amateeka gaki kitegeeza bakulu bategeera balaba ate bonna ne bakakasa kyekyo kyennyini tibalabye ng'ekalamu ewandiika mu kitabo naye singa oli aga nti nze nalabye kalamu akutte enkwate teyawandiise yabadde tannaba abo tubakuba ate 80 olw'okuwa obujulizi obukyamu n'okukanyugirira omuki omusiraamu okutemerera omuki omusiraamu n'olwekyo eryetteeka Katonda asangulawo kati bo abanaswara bakkiriza abamanyi baabwe okusangula kye babakoze eki kyova olaba nti waliwo emabega awo yagaa nti ebisiyaga tebirina buki buzibu n'abikkiriza era nabo ne bakkiriza kivudde wa mukulu era baga paapa waddembe okusangula etteeka lyonna lyakola ki lyaba ayagadde naye eyo haqqu yani haqqullah bilmahaliya kirina kukolebwani Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum mukaddange bali kubeeranga kyekumidde ku Salam TV
kana bwe kimunange twambe twagala okubeera nti netweyongerayo naye akaddeko tekatukkiriza kale olwaleero bwe tusobodde okubeera nga tutambula nga tutunuulira naddala amateeka ga Allah subhanahu wataala agabasiza kuno ku nsi abasiraamu tugatunuulira tutya saako n'abenzikiriza endala era nga otujja okubeera nga tutandikira omulundi ogunaddako insha allahu taala tubeere ate nga tugenda mu maaso n'okugaziya ensonga eyo naye njagala kubeera nga nkujjukiza nti nno aba House of Zaka and Waqf Uganda mwana wattu bamala dde okubeera nga bejjulula okuva wali ku Bombo Road ne badda wali e Kampala mukadde emabega w'essomero erimanyikiddwa nga Old Kampala Primary School bw'otuuka ku Old Kampala Primary School ku geeti wennyini bali opposite ogenda okusanga aba House of Zaka and Waqf Uganda era beera nga otwalayo zakayo insha allahu taala era mpozi n'ekirala kwe kubeera nti nno nkujjukiza nti nno essomero lyaffe erya Lukalu Quran School mwana wattu yeetagisa okubeera nga tulimaliriza kale beera naawe musaale mu kubeera nga owenyigira mu mulimo ogwo era nga osobola okubeera nga oweereza obuyambi bwo ku noti 7 noti emu 55 5 noti 0701 555 000 ojja kubeera nga mwana wattu naawe weesiimye okubeera mu bantu abo abagenda okubeera nga baganyulwa mu mpeera ezo zinaava mu ssomero erya Lukalu Quran School ate era mu kiseera kyekimu jjukira mukadde waffe Profesa Abasi Kiyimba beera musaale nnyo mu kubeera nga mwana wattu omuyamba omudduukirira abeere nga ajjanjabwa insha allahu taala kubanga yalumbibwa obulwadde obwa ekibumba kale beera mu abo ababeera nga bamutaasa naawe Allah ajja kutaasa era nga mukadde wange wano sigenda kubeera nga nsukkawo wabula okubeera nga kugamba nti tulisikane programu zaffe ezinaddako teweerabira ebitabo bya Sheikh Kasimu Kingi byazze awandiika bingi nnyo nsigadde ndi Shaban Uthman Menya ngambane ne mukadde waffe Sheikh Kasimu Kingi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah all people praise only Allah glorify